Okay, mwebale nyogera maaso n'okutugobera n'okutwegattako nze waswa Emmanuel. Program ekutusibwako bannaffe aba Biva Organic Access Building. Bane birthday yange ya leero, sorry, si ya leero, nganji agadde nnyo ya Christmas. Okitegedde? Naye nsazeewo tujja tugire yaffe leero. Oli utya? Ndi bulungi ssebo. Oli otya yasebo? Oli bulungi? Iye. Ndi Maya mu baana baffe 11. Betulabiridde okumala tetugenda mu myaka 2 ye kati. Banga litambudde bannange nga mundisize emmere. Kasoke nebaze mami waffe omulungi okuva London. Webale nnyo bali ddala abaana bano badde balisanga ebyokulya every month. Obadde ofa okulaba nti bafuna ebyokulya ne basobola okuba nga babeerawo. Thank you so much. Tukwebaza nnyo. Brand shoppers nayo werimbadde njera bidde gyogerako. Omukyala atuguze engoye ennungi. Chala brand zoyo ajja kujja bwe kungoye endoza gye bujjakawo ne pista to cream babizigo bali wali bayita batakakalo ku Ntebe Road kwe basinzirira mbadde nkera bidde kale nzize in the spirit of celebrating a birthday ngambe tiroka njembereko n'abaana bano abaana baffe 11 okuva Maya ebizibya pandemic ebyalo mwali manye byabatuukako basuulibwa omuzadde jalo bategeza amawulire agesanya nti mami yadda omakati g'omwaka era mbadde naye tubadde ngawo nakwanti badde bit silent batukolera mpola naye yadda abaana badde balabirira bulungi nnyo ngamba lero bwekaba baleetireko okitegedde so kasoke mbabuuza omulongo oli otya oli bulungi ate gwe nawe gy'oli semberako wano oli otya nenga mubowa nnyo kiki lwaki mwogera mpola bwe muti how are you? 45 oli bulungi okay pressure gwosinga okuba mukwano gwange wano si mikwano gyange banvaamu oli otya oli bulungi nigwo ntegeera wama tebantegeera gye baliko maa sembera kati nnyo obulamu bulungi abantu babulire ku mannyabo ono ye mukyala maama w'abaana bano mubimanya ebizibu byonna byonna sola tugikoze ebbanga ddene era tutambule nabo oli otya fastiboni w'abaana kusanze watambudde wadde ovaawa Jenga nakugambye nti genda kukira. Sawuli okolayo ki? Osiba mpiri. Tonde okusoma? Okusoma kugera tu. Yakuddayo. Kabuti agaye mulina okuddamu okusoma ako ogujja. Muli mutya aba boys? Obulamu. Sambera keno kalwa ku mujindalo. Obulamu bulungi amanya go. Amanya ganze kaondera ngati. Ate sebo. Sembera naye mulindwa. Temulanya kukyali? Twanedde. Ate gwe. Amanya gange Mukwaya Ivan. Mukwaya Ivan. Mwebale nnyo gye mukwasaganya bannaye. Obulamu buli butya generally? How are you? Obulamu buli butya baka? Obulamu bulungiko. Iye. Mama, abaana bakuumye otya ennaku zino? Abaana sibakuumye bubi mbakuumye bulungi era ndowooza okusinziira bw'obalaba. Iye. Era okuva mami lwe yatukwatako ekyamazima embeera ekyuse nnyo. Kati ebintu biri bulungi. Mami wamusanga abaana abaliisa nga toliiwo. Namusanga abaliisa era nga balabiridde bulungi nnyo. So mami oyo, mami muntu mulungi nnyo. Njawasooka omwebaze. Era mami ekyamazima lwakuba nti okwebaza akagambo kali katono nnyo bwe kati kangu kakutuuka nti omuntu ayina essanyu ku mutima naye ndi musanyufu nnyo tweyanzeege byonna obubaka butuuka kyakabi kuba n'olwaleero ddala tubadde wano nga tetubitegeera ffenna nga tulaba bali abadde nga nkubira akasimu bulijjo embeera etabuse ng'ennaku zibula muganzi kibwa kya Mukama era mbadde siriiwo nange mbadde ntuuka bwenti okuva mu nnimiro ndowooza eye genza otuuka wano nga ndaba Mukama yagabudde dda mami agabudde waso atuuse n'abamuwerekeddeko bangi ddala mami mwamusonyiwa? Iye sebo. Saagala nnyo okubaza mumbaza mami. Twamusonyiwa dda. Abaana babeetondera nnyabo? Iye era kale lwakuba nti nno mbeera nga yali ekuttekuttemu naye ng'era nange ekyali kintu tebaali bakimanyi lwakuba nti otuuka eyo ne byegatta. N'obavaamu? Nga byosuubira si byosanze. Wabeetondera bulungi ne mukkaanya? Butereevu. Mwatereera kati? Ye ssebo tuli bulungi. Kizaamu amaanyi.